Amwami Sadiq D Khan agamba nti my question is why do new converts to Islam change name yet in the time of Sahabas they maintain their names? Amanya ogakyusa siteeka ebasula okugaleka. Mwami George asobola okusigaza erinnya lye bulungi nnyo ne tusaala naye era n'ekirala amanya si kyekikulu wabula omutima kubanga tulina ne bayasiini ng'ate babi okusinga George. Kati amannya gano amabi era ne bali abali abasahaba bakyusanga eddiini abalinanga amabi yagabajjangako sallallahu alaihi wasallam yagabajjangako nabo amalungi kati waliwo bayitanga harubu. Allahu akbar kyeki mu Luganda lutalo nabbi naga nti oyo tumuwe Hassan. Imam nsaba otutaggululire eyo erinnya ffe ne waffe mu Baganda linnya kkulu nnyo era lya lulango wano waffe naye waliwo abajjanga ne batola shahada n'abuuza amannya bwe gabanga malungi ng'agabalekera bwe gabanga mabi ng'agabajja kubangi nnyo bye yakyusa amanya beyakyusa bali bangi abagakyusa ndowooza tono babadde tamanyi ye ng'asuubira nti buli swahaba yasigaza erinnya lye bangi bye yakyusanga. Kati naffe wano waffe bwe kiba nga tumusanze ng'alina amannya amabi tugasa ogamuggyako ne tumuwa amalungi naye ne baba agasigazza tewali buzibu. Ndowooza ekyokugamukyusa imaamu obutakalubiriza ffe basiraamu banne n'obutakalubiriza bali babaddemu okumuyita Hassani oba ye okweyanjulira bali nti nali George naye kati nze Hassani okulangirira mu butongole obusiraamu bwe ndowooza yinza okuba ensonga mu nsonga ekyo kikulu. Bw'abanga alina documents ziriko amannya gali asobola zireka n'ayongerako obwongezi mu kuyitibwa wano naye nga mu byonna kyolina okusooka okutunuulira erinnya si kyekikulu. Erinnya si kyekikulu n'akatono. Twasomako ebiwarabu eyo nga tulina abavuka bava mu America nga ye Francisco Watson noga nti ono yajja atya wano ate gagemannya ge Francisco Watson nga teyasira mu busiraamu yazaliwa mu busiraamu era nga Sheikh nno mulungi waayiri musebo hafidhul Qur'an. Allahumma kakati amanya nga ne Sheikh tebamugamba ko nti kijja kityo kubanga gwe Francisco Watson oli mu Islamic University oli hafidhul Qur'an okwata hadithi za nabbi bwe bakimanyi nti kina buzibu tekina mutawaana. Imam naffe no nga bannabyabuwangwa ewaffe mu Busoga newaffe mu Bunyoro newaffe mu Buganda nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'otuga nti waliwo abamu abakyusibwa amannya olw'okuba nti gaali teganaasaba gakontanamu n'enzikiriza. Ne mu Buganda tulina amannya ge tuyinza okukyusa nze Mukasa bwe gaba mabi tugakyusa nga gaffe ga Buganda bwe gaba mabi tugakyusa agamu kubanga ebiseera ebisinga emikisa gy'okuba nti embeera zo zijja kugoberera amannya go emikisa giri waggulu embeera zo ez'obulamu okubanga zigoberera amannya go. Allahu akbar. Kyola nabbi atukiriza nnyo mu bimu ku biraga nti ogenda kulonda okuzaala omwana omulungi omukuze bulungi mu tarbiyatul awlad ikhtiyar al ism as-sahih okulonda erinnya eddungi al ism al hasan erinnya nga ddungi sikumala galondalonda omuntu abeere n'ekigendererwa ng'atuuma omwana we erinnya so si kulazikulabe nakumusana si malungi agera tuba tulina ogamuggyako. Era eddiini bwe liba nga bbi tuli kati nga kiraabu zitegeeza jamu ya kalibu embwa. Allahu akbar walillahi tuli muggyako Abdul Shams omuddu w'enjuba Abdul Kaab omuddu wa Kaaba Kamiyati oyo senga waffe abeeyo anti ye Hamiyati naarun hamiya. Allah ekyo kika kya muliro mu bika by'omuliro tuba tuli muggyako. Ne mu Buganda tuli basiraamu kyekituufu kati ndowooza obusiraamu tubusoosowazenga neeno mu layini yaffe ey'amannya Abaganda noonya erinnya liwatuuma omwana kiki ekiri emabega waalyo erinnya lijja tutawaanya ebiseera ebisinga amannya gagoberera amakulu gaago bamutanga kyewaggula ku kyalo ng'abonyaabonya ekyalo kyonna poliisi emunoonya LDU emunoonya abasirikale LC buli kimu kyewaggula buli misango gyonna giri ku ye. Naye nali ndowooza yali nikineemu ye gwe walowooza nti olw'ebikolwa bye bino bano baalimuwa nga lya buzaale. Allahu akbar. Kasagazi kati oba nti kati oyo oba omutumye kukola ki ya Rabbi
Kasagazi kibi? Sijja kugenda wala kasagazi. Kirwadde. Sewalla bitukingirize. Amiina Allahumma kiba kirwadde ekitayisa sikaati. Oyo aba yalwala ekirwadde ekyo. Kati so amanya tugagenderera bannange yadde lyali lyajjajja wamwagalanga nnyo omwana ojja kumutattana. Sabala w'ekitiibwa tusonyiwe era atuwa obumalirivu wonna we kyetaagisiza okukyusa ku nsonga y'eddiini. Allah atuwe tukyuse ya Rabbi.